Emyaka gya 2000 nga gitandiikiriza, Uganda yafuna omuyimbi eyakyusa ekisaawe ky'okuyimba n'enkuba empya emanyiddwa nga reggae eyayanaamiriza n'ensi endala. Yali David Amon Semanda Sematimba, abasinga gwe baamanya nga Maddox. Obuyimba nga Namagembe, Omukwano gwaffe, Irene, Nakatudde, naawe z'oyinza okwongererezaako, tezaaleka bawagizi be nga bamunyenyeza mutwe ng'embuzi etenda enkuba olw'obukugu mu kuyiiya, kyokka n'obulamu bwe kyabukyusiza ddala. Maddox yasinziira nnyo mu ggwanga lya Sweden okuweereza abawagizi be, wabula emyaka mitono emabega yadde okwaba obwe. Waayita mbale, amawulire mangi ne gatandika okumuwandiikako nga bwe yafuuka omwavulunkupe nga n'amabanja gamuli mu bulago. Ekyaddirira, poliisi kutandika kumukwatira mu bidula by'abakommonsi b'Enjaga n'abamenyi b'amateeka. Siimenye bonna, naye omuwendo gw'abayimbi n'abantu abalala abakolera mu kisaawe kino abagenze mu maaso n'okufiirwa ebitone byabwe ne bye bakozeewo olw'ebigambibwa okuba Enjaga kweyongeredde ddala. Kiringa ekitandise okweraga nti Enjaga efuuse omutemu omwekusifu agenda mu maaso n'okusaanyawo ekisaawe ky'okuyimba nga teri amukuba ku mukono. Abayimbi bangi bagamba nti abantu olubalaba babalowooleza Enjaga. Robert Sentamu Kyagulanyi eyeeyita Bobi Wine y'omu ku abo. Wadde nga tayogera butereevu nti oba yali yeeyambisizzaako ku biragalalagala, akkiriza nti omuze guno weeguli. Era tulina abavubuka aboonoonese, tulina amaka gakutuseemu, abalala batabuse obwongo babatutte butabika, naye obuzibu buvaawa. Yannyumiriza ng'embeera eno bwe yamutuusa ne ku ssere ye y'oluyimba lwe yatuuma Ghetto Naziggala okusobola okukyusa ekifaananyi kye mu Bannayuganda. Neŋŋamba kaakati kirabika abavubuka bajja kwonoonekera nnyo ku nze, nekera ku makya n'ennyimba akayimba Ghetto Naziggala, era nga mbabuulirira obuzibu obuyinza okukola ki okuva mu kukozesa Enjaga obubi. Abayimbi abaakabukala mu kisaawe kino bakkiriza nti bakulu baabwe Enjaga eno bagyeyambisa. Oli okulinnya ku stage asooka kwekubwamu, ekitegeera asooka kwekubyamu ne yeekubyamu, then bwe kimulinnya alabika oba kimulinnya kitya sitegeera, nalinnya ku stage n'akikuba. Naye abaffe ensonga ki ze batera okubawa? Abayimbi abasinga baba n'ebintu byabwe bibatawaanya, maybe sometimes bakikola okufuna obuvumu. Oli akuganzaawo okawentegeerera, ekitegeera, so ebiseera ebisinga towakanya muntu ng'oyo. Ronald w'obusobozi akwata nnyimba ku Hinterland Studios e Makindi era ng'akoze n'abayimbi ab'amannya abawerako. Ono naye ajulira nti abayimbi bangi okujja wano basooka kunyoosa Enjaga. Those drugs they do take, it takes it with an aim. Enjaga yo baginywa, ndowooza bagenderera kufuna bya kuyimba. Mba mwegendereza nnyo nga ndi nabo. Of course, me as a producer, I just have to find a way of handling the artist. W'obusobozi agamba nti abantu abakola omulimu ng'ogugwe basanga okusoomoozebwa okutalojjeka nga balina abayimbi kikula kino. Of course, he can do it. Tubatya kuba ayinza okukola ekibi. Sometimes. Abantu bangi munaddala abavubuka abagambibwa okubanga Enjaga bagitandise lwakulabira ku bayimbi. Kyagulanyi oba Bobi Wine alumiriza nti wadde Enjaga esongeddwako nnyo olunwe, ebiragalalagala bingi ebitunuuliddwa ekyamuli kyokka nga byabulaba okukira Enjaga. Tulina ne drugs ezisinga Enjaga okuba emirundi 25 nga kuba, naye bamutunda mu supermarket n'omusanga mu masanga bamutaddemu bamutunda. Omusango bagusalidde gavumenti. Bandibadde bagisomesaako ne mu masomero nga sigala, n'omanya nti ogenda onnyo sigala ng'omanyi dangers. Baagala gavumenti esseewo embalirira ey'enjawulo okusobola okulwanyisa Enjaga. Sente tetuziteeka mu poliisi genda banoonya gye baginywera. Kuba tosobola bw'omugoba n'adduka n'atuuka wali ng'akumako omuti gwe ogubadde gusigaddewo. Okitegeera, naye sente ziteeke mu budget. Yitaba artist, somesa abantu. Ffe tulina okukyusa guli omulembe ogw'abayimbi ogwasooka nga abayimbi tebaagala kusoma, abayimbi baagala kukuba bikonde, abayimbi baagala kunywa Enjaga. Tulina okulwana ennyo tukijjewo ekyo. Enjaga tekomye ku kuyigganya bayimbi ba kuno bokka. Kinajjukirwa nti
nga 11 February 2012 omuyimbi Whitney Houston yasangibwa ng'afiiridde mu kinabiro kya hoteli gye yali asuzeemu mu California era nga kigambibwa nti enjaga ye yafaako embeteza. Omukutu gu Wikipedia gulina olukalala lw'abayimbi abasoba mu 9 abagambibwa okuba nga bonna obulamu buzze bubagendako lwa kwettanira njaga. Solomon Kaweesa, NTV.